Embeera egenda maaso mu ggwanga lya Mali yeyongedde okwonooneka. Yes, yeyongedde okwonooneka. African Union yagezezzaako okuleeta side zino bbiri zibeere nga ziteeseganya wabula byalemye. Okitegeera byalemye era nga wetwogera ebitundu ebyawambiddwa JNIM biwambe, then ne government yalina naye nga supply y'amafuta yo bakyagiremesezza okuyingira mu interior ya Mali. Okitegeera so ekireetedde African Union okuwandiikira organizations ennene okuba nga bayingira mu nsonga zino kuli international community ne other organizations. Naye kasita bakugamba international organizations omanye ekiddako babayita mu America na mu bakapitalist kujja kuyingira muno kubanga influence y'Abarasha ntono nnyo. Ate Russia yaleese embeera eno okukyakanya katosola gireetawo. So ekintu kino ekigenda maaso mu ggwanga lya Mali nabagamba kyekijja mu Uganda wano. Gwe kino kyekijja mu Uganda. Ate ekye Uganda kyo kyangu nnyo lwaki? Nti ono talina feva y'abantu. Talina. Mukitegera. Naye bali balina feva y'abantu of which ze batandinga against ne babitraying abantu abawero kaminga ne bayambako n'okugoba France. Embassies za France ezenjawulo kubanga bannansi be baazigwa nakugamba nti ffe tusobola okukeera ku makya ffe bannansi ne tugamba embassies zino zifulume nga teri sasi livuze ne zifuluma naye nakyo sense zibeera tezigenze basobola tukulyetingamu olutalo nga we baakikoze wano mu Sahel region. Okitegeera ekintu kino. So akabinja kano ka jihadist group kano ka JNIM kano oba okalabye ojja kumbuuza ate kali mu Mali bakiyita Sahel region. Sahel region Ibrahim Traore yali yagala okukakasa mbu awanvuya sphere of the Russian influence wali agezaako giwanvuya akwata ensi zino n'azigatta ne bakola Sahel region ne bakola open border balina ne common passport. Ati nabana akabinja kano balina okukafuula ka Sahel nga kali international ka boundary ku boundary so ke kali mu kubawujja okubatereza mu line balabe nti no colonial master is always a colonial master mukama woto mwepankirako and every master has his own technique. Kidam every master has his own technique. Wongereza ina technique yayo gyekozesa mu Commonwealth ezirina then ne France nayo ina technique gyekozesa mu francophones ezirina. So kati goyinza okuddeyo no werijja lijja nolowooza oli wa kitalo bonga babeera bakumanyi. So balina okutuula anytime bagenda kubanga batuula then balabe kiki ekyokukola last sitting eyo naye nga bo baganye dda. Nkiddamu jihadist group JNIM yaganye dda naye nakugamba nti ani ali emabega kana akabinja America na France bali emabega kana akabinja bagamba nti tugenda golola omuntu ettumba tumuze waagira. So banange bampita Dr. Shama. Nkiddamu yenze Dr. Shama kabaka wa foreign affairs. Nkiddamu bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs. Kuno ku app kuno ne app eziddako osobola okuddeyo ka account kono neerijjako naye muganda wange kino kyenkola nkikola omu kimanyi kibaluma ng'akale keefuula akagezi ekituufu ndi mugezi obwegala okakasa nti ndi mugezi gwekeera ku makyo gambe ttikyawo atandika okukola kyenkola ojja okakasa ttikyawo bulijjo musiru so si kuvuma obusiru kika ky'amagezi naye temugezaako kunkompeyalinga na battikya bamwe kubanga tebasobola kukola kyenkola. Nkiddamu battikya bammwe tebasobola kukola kyenkola teri akisobola webanga bakisobola bampita Shama genda okebere video nga 10 emabega mu myezi mingi nnyo emabega nga tusoma ku kintu kino ne mbagamba kijjawo ekitiru. So Munnayuganda saagala nnyo weeraliikirire saagala nnyo mwana wa Infinity Class kunafuizibwa eyo ng'osanze ku akawunti eyo nga tikyawo bamwogerako omuyembe oguliko ebibala gwe bakuba ate they hate what they fear and they fear what they don't know. Battikya baabwe tebasobola kubeera nga nze tebakisobola balina okudda mu ssomero emyaka 16 okutwenkana. So you have the best teacher. Okay, katwegendeyo Justin Pisero Buyisi. Justin njagala kugumya bana ba Infinity Class nkugambe you are in the right place. No one does it like we do it. We set the pace. Abo nabo nabattikya baabwe balina kusomera wane wange zalina obbasomesa then bo ne basomesa bali. So akati badde nkyabagamba nti ekintu kino ekigenda maaso mu Sahel region kino ekintu kino oba okitunuulidde nnyo kiri simple nnyo okusolovinga. However nti bo bano tebalina political will kusolovinga kintu kino. Ye bana bajuntas ba Sahel region bo bakiraba nti Russia esobola okubamalira okubateeka into power ne bakola ebintu balina okukola kyovula badde batandise okweguluminga nga ba dictators bennyini okitegeera lwaki nakugamba nti tutunulidde enzija y'abano y'aba communist ate n'engeri gye babadde beekasuka ennyo ku Russia alaga nti communist bo bano kyebagala okukola bagala kuzimba kintu kye bata dictatorship mu Sahel region. Okitegeera mu Sahel region kyebagala okukola naye otunuulya olina okutunuulyanga factors ziri 3 z'olina okuconsideringa nakugamba obanga onaakola ekintu kyonna sooka otunuulye history yaabwe. History tebadde ku side yaabwe
okitegera history. Then wobo tunulide experiment ebadde kusaidia bulwachi tibanasi wona abadde babakiririzamu era tulabe nti takeovers zona kudite zibadde zibeerawo mu Sahel region olabyenga banasi bajaguza nnyo kusaidia ki amaji but the expectation kati abo wali obuzibu nti expectation gizabano zo it is to build tyranny bagala kubeera ba dictators nga tebagamba akubadde mu family rule kibayina ate bo banasi bali basubira nti bano nga bazze bajja teekawo akalulu tukole kitulonde kati yecho vola bawano police zino tugenda zigira senga abantu bano bajja ne bawamba ne bambula mu uniform ne baga katufuse ba civilian tugende mu kalulu Traore n'agamba nti kati ngenda mu kalulu His Excellency advise je yamuwa n'amugamba okay Traore abantu bamwagala agende ku mu kalulu okitegera naye nabo batya babera batya kalulu bayinza obutawangula but because they have selfish interest kikibakozesa ebintu bino of which osobola okukola ekintu kino njagala tunuulye nnyo nze nabagamba kati essaawa eno mu Sahel region omuntu akyasinziza amagezi bamuyita Faye owa Senegal yasooka n'afulumya France wamala obafulumya n'agendayo n'abaga katudde ku mmeeza n'abateeka waja wabaagala kati France batambulira ku ntolizaani za Traore kubanga balina shared interest 50-50 n'abano bo baayagala nti no bazikwate totale bazijje kwani bazijje ku France bazigabire Russia bakute mines zona zona ezali mu kampani z'Abafaransa bazigobye mu ggwanga eryaki bazigobye mu ggwanga mu Sahel region baleese kampani eza Russia obwiki France nayo tesobola kukikkiriza kati ate n'ekirala kye batategeera ekintu kino UN chato ba Berlin Conference bagitegeera senga manyi terms ezasayiningibwa mu Berlin Conference ekyo kibayambako neka kati ene sawe ne kintu kye bakoze kati already projects ezimu bazitadde mu Russia bagenda kubakuba kati mukumalo bakuba Russia egenda kutwala ne France eddemu etwala ate percentage yaje yagala kubanga egenda bakuba etekeko obukulembeze obwayo kiddamu Sahel region is going to fall egenda kugwa ate kati kitandikidde Mali kitandikidde jegenda okugwira kati bano botabona bali mu kwepanka panke byagira mu Russia bade ebyokulwanyisa bibadde Syria ng'ebyokulwanyisa bibakuwa ebyayamba we Syria okubeerako okitegeera ebyokulwanyisa tebyayamba we Syria byamujja kati golese ekikolima ate okitadde ewuwo kakati katulinde tulabe nenga mugaye zigenda kutokota France yapise akabinja kano butakiriza dialogue yegamba kati kubakuba obasi kyo mugenda kuvaayo njagala jukira abantu bano ba humiliating delegation yava mu gwanga lya United States of America okujja okuba akonti babetireko kye batereza Ibrahim Traore yagano basinkana ono wa Mali naye nagano basinkana owa Niger ikaika yajja nakola ki yajja nabasinkana ne bako bibakola ki bebatesa simanyi byali bitya naye tumala sometime awo waita ugundi nagamba agenda tegeka kalulu anytime from now when Niger so bana babiri bo balina bagolola tumba kiddamu balina bagolola tumba Ibrahim Traore wamwe agenda nga Thomas Sankara mark my words agenda nga Thomas Sankara so ayabadde agala kwefula the new Thomas Sankara nenga bazanyira ko takitabamanyi just ekintu kyali alina okukola kyali smart nyo very simple radio ina support y'abantu manzo balaga nti crowd zili side zange before you betray these people support Ibrahim Traore jiyajja nayo kati sija alina kiddamu support Ibrahim Traore jiyajja nayo kati sija alina njaga kati tunuye ne media atandise okukata kya trending ngaluli okuva lwe yalangirya nti ye tayagala kalulu tekagenda kubeera ya kalulu musimanyi akalulu kono na sente musimanyi ministry ya internal affairs etwala amaje ino okubeera mu kalulu okitegeera ekintu ekyo numbers zakka okitegeera takyalina support eri gyalina era abantu abamu bawagira akabinja kano bakawagira okitegeera ekintu kino so Mali bwetyo weri divided eri sawa zonna zigenda kutokote ebitundu ebimu byatwaliddwa wabula bano bakutte supply routes eziri main ne bazitwala bwe bazitutte bagambye teri kuddamu mafuta kusala kuyita mu kitundu kyabwe nga gagenda mu interior kitegeeza kati government egenda mu fuel crisis mwegenda fuel crisis ereeta ki business kuka wansi economy kugwa then finally bajje bakuwujje okitegeera bajje bakuwujje okijjemu enjawulo so ebintu bino nabagamba biri simple you just understanding the policies and you are here in the right class Mampita Sharma Doctor of Foreign Affairs Kabaka wa Foreign Policy ever challenged but never equaled. I don't have an equals on this app. Taliyo. Taliyo. Buligoloza ko yenna is an underdog. Mampita Sharma. Yakugamba onafuya nyo sinafuya. Just nzenzika kanya baneri jamu bamanye size zabwe bagwa nti tebasobola ku interpreting international channels. So gomana infinity class kyogenda kola. Tambuzo obaka butuukeko ne ziri class zisome zige kigenda maso kulukala lolo mudugavu. Africa fe kubanga ebyaffe nabagamba fe tukola propaganda. Ezo class tetuzirimu eza propaganda ne malice fe kintu kye tuliko bakita foreign affairs. These are the real policies as shaping the globe. Okitegera the globe oba kintu kyosobola kita kibaita geopolitics oba international policies kubanga kino
kyekisalawo obukulembeze mu nsi yonna yonna gy'oyagala. Mwe bannansi, you have limited powers okusalawo obukulembeze. Njagala otunule mu gundi ensi ze balweyizinzeemu bameka. Njagala otunuleko mu ggwanga lya Mozambique, otunuleko mu Madagascar, otunuleko mu Sudan olabeyo. Yes, oli ku Yogi Update TV kwasinzira obanga otuwuliriza watanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otwegattako. Sigenda kubaako na kinyongerako, likinga, sharinga, subscribinga. Mbagala nnyo, mweraba.